Okay, bali kusakata vibes nze DJ Senior B Dynamics Wizard ate tuze ne another special episode eno ejja kunyumira nnyo eri mmwe abali mukwano baagala okubeera mukwano nabeteekateeka okubeera mukwano kitegeeza ebintu bingi nnyo naddala kano kanyumire nnyo naddala mmwe abali serious mu kwongerayo mwezo empaji ezifuulira ddala omukwano gubeera wakati w'abantu babiri baagalana naddala nga mwami na mukyala ne musalawo ekintu okukissa mu lwatu ne musalawo ekintu okifuula official ne musalawo ekintu okissa okikwasa mukama omwono nga mwe muli okukyalira abazadde mwe muli okuyita emikwano n'eŋŋanda mwe muli okugenda mu church awo ne mwetisaako empeta eya enkalakalira eraga nti nno nkwewadde nzenna mu bwavu mu bubi mu bulungi n'ebigambo byonna bye bakozesa okulayira oba okusuubiza bannaabwe omukwano nolw'ensonga eyo atukuleetedde omwami n'omukyala Francis Masembe. Lwaki kibeera bwe kityo omwami n'omukyala ate ng'omwami omukyala ne batayogera mannya ge? Ekisookera ddala tuli wa mwami Masembe Francis Masembe linnya lya Baganda omusajja yeddira nseenene sikyo bwe kiri tusanisa okulaba nange nsayisa okulaba bukyalubanga lwa mmindi nkozeeko interview naawe mukisa gwa bulijjo ndaba bulabi bwe kiri nga nso y'abantu bwe kiri kusakata vibe kwennyini kwempulabira okwo bagamba bati korona mulabako eno mpola twekuuma mpola kirungi nnyo etugoberera amateeka ge batuteekako ago kirungi nnyo ag'okunaaba mu ngalo kirungi nnyo ne masiki lwakuba tetuzambadde anti muli mu nnyumba tulina waffe waka kituufu nnyo lwaki kibeera bwe kityo omwami ne bagamba omwami awasizza omukyala ate nga amanya bawaga mwami yekka lwaki tebasaako eri omukyala banagambye omwami n'omukyala Francis Masembe Jasaid anti abakyala bava mu lubirizi lwaffe kati omukyala in fact aba best half bwe kiri bw'oyogeraga mu best half kinzizaayo ku bifaananyi bino twatandise nabyo bw'otunulira ekifaananyi kino si kya leero bwe kiri kyadda nnyo bw'otunulira ekifaananyi kino si kya leero kyadda nnyo nnyini ddala mwaba obudde wali esobola okwimagininga nti oyo ye best half wo nedda waawe kubanga ekifaananyi kyadda ate nali sikirowoozaako nti ndibako newe musanga bwekiri wali alina ekifaananyi kyokufuna best half bwati mwaba obudde tugambe nti bukisinga waliwo oba waliwo ndi gyoliyo yonna ekyo ekifaananyi ky'omusajja gwe wali osuubira ofuna wali osuubira ofuna musajja atya nali nsuubira okufuna omusajja omulungi yasoma ali smart ng'era bwali wano naye ate singa bwali wano mu kifaananyi ekifaananyi nga tukibongere kyekino bwe kiti wano yali bubi nnyo alinga yali omwana omuto ate neefaako n'obuteejo obw'ekitundu lwaki wali tusuubira kusanga mukyala wali ndowooza ebirowoozo byange byali bikyali bito kompeyali ku kifaananyi nange ekifaananyi ekirowoozo nali nkiyina ekyokuwasa naye si mu kifaananyi bwe kiti naye ndowooza gye tujja tukula abantu tukiwuka wano waliridda wa wano nali ku beach twali ku pata ya vaka ya senior 4 vaka ya senior 4 yes nga tutolooza nako nti olifumbirwa nga nkirina mu bwongo nti omukazi yenna alina okufumbirwa bw'aba si mu sisita mufe abakatoliki naye nga sikiriiko ndowooza ku kusoma na kulya ekyo mwebyo ebiseera walingawo obulenzi ku kyalo oba ku ssomero ffe taata waffe yatukugiranga layira nga okufulumako kwaffe ebweru okwambala engato oba toli ku ssomero oba ogenze ku church ffe nga n'emikolo ne bwe gubeera wali ku neighborhood nti mbaga kwanjula nga tebatwala baana olimba nga tubeera waka
mwakulira mu security twakulira mu security eno ya ddiini yakubeera waka butatambula baneighborhood baffe baali basenga naye nga nayo tomala gakyalayo omala kusaba maama ate maama bwakukkiriza olina saba ne taata nagamba genda ate nakuwa seconds nti malayo time bweti okomewo mangu bazadde bawandanga edduso wansi exactly kibooko omubuulira gyova mubuulira lwaki oludde ku luzzi lwaki oludde mu nku ensonga lwaki tuzze atubajjeko interview eno because balina a very interesting story gwagoberera gyogenda okunyumira of course omuntu bw'aba alina omwagalwa we ne babako level gye batuukako I think kiba kyetaaga kwebaliza mukama era naawe alaba kiba kikuyambako okuba n'obuvumu muli okumanya nti tekikoleka bagagga bokka aba tekikoleka balungi bokka babasire queen bokka ate mwana watono basire queen tebatera bifu na bino naye nga naawe obeera okisobola so tugoberere ng'osubscribinga ku Sakata Vibes mpolampola onyumirwa story twatandise nga sibanjudde njagala kuwulira mweyanjula kati tutuuse ku mukolo mwe baani amannya nze Masembe Francis omukyala ye yanjula oba mwanjule gwe mwami we mwanjule tuwulire omukyala ono w'omubwati ye Nampewo Jacent Maria yoyo omulungi omubwati tusanise okulaba Nampewo Jacent okyali Nampewo Jacent oli sinneeyongerako bulungi lya Masembe waliyo ekikyabulayo ekiki ekikyabulayo empeta obufumbo obutukuvu mbadde manyi buno bwe bufumbo obutukuvu nedda obufumbo obutukuvu tetunnabutuukako twatuuse ku okwanjula ne mutwala mu bazadde ne bamumanya ne mbalaga nno ye mwami wange ankuuma panaawo naye tetulina okulaga Kereziya church ne batugatta mu bufumbo obutukuvu ne batuteekako empeta awo buli kikye nga kyange buli kyange nga kikye naye yakutaddeko enkusibiddeawo yantaddeko enkusibiddeawo era sisegguka nayo so naye yamugaso nnyo mu lugendo luno yes kati wano tewali mwami mulala asobola genda waffe kumulaga mu bazadde baffe ne mulagayo waffe ekyo mbadde simanyi kikuwesanyu muli nnyo okuba ti kati omulina bwe kiri kubanga bamunkwasa mu butongole mulabirire buno bulungi bwe mulaba manyi gange kufaayo ne mulabye naleka bulungi webale nnyo kati baba bansamu obuvumu obwo ogwo mukisa ngwebaliza Katonda kirungi nnyo mukulikeyo omukolo twavaayo twakumala omukolo tegukoleka bwe kiri kyali kitya muli nga mweteekateeka omukolo omwoyo yajja buzzi nempulira nga omutima musanyufu neŋŋamba leero kankikole mwoyo yakuyiikako bwe kiri n'owulira nga olyoke n'ekyo era nensalawo neŋŋenda Banyanjula so wali okyasobola singa mwoyo oyo tugambe teyajja wali okyasobola okubeerawo emyaka egyolera ddala anti ekyenjawulo kiri kimu nti wansi w'enjuba wano tewali kikolebwa nga tolina mwoyo ebintu bingi nnyo bikolebwa lwa mwoyo byonna byotuukako mu bulamu bw'oba tolina mwoyo tosobola bikola kati osanga n'ekyo kyajja omwoyo ebiseera ebyo nga njiseeko wawulira otya mulinga Masembe akugamba nti njagala tugende ku Nyanjula ng'era omukazi yenna walisuubira nalina essuubi atalina ssuubi ndowooza taligenda mu Bwakabaka bwa Muggu nalina essuubi yaŋŋamba ng'ebula nno ye ndowooza ali yategeka dda era omukolo twagukitegekera omwezi ogwo gumu bwe guti naŋŋamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti ojja kgenda ogamba baki abakadde neŋŋenda ne mbanjulira ne batuwa ebbaluwa emukakasa ne tuteekateeka omukolo sobolinde ebbaluwa tebakiwa luli kukukyala kukyala tebaatuwa bbaluwa naye ono bwe yawa ennaku z'omwezi z'okukyala muzeeyi n'awandiika ebbaluwa n'atuddamu ne tuteekateeka omukolo kugendera gutya
omukolo gwali mulungi akuba bwe gusooka era gukutawanyamu nga bw'oyingira omukolo nti togumanyi bulijjo olaba gy'abalala n'ogenda ku YouTube n'ogiraba ku TV n'ogerageranya n'ogamba ogwange gunaaba guti naye twagutegeka ne gubeera successful kuba buli muntu agamba gwanyuma buli kimu kyali kirungi. Ng'oggyeko wano abantu okugamba nti gwanyuma nga tonafuna ezo results okuva mu bantu kyekyali kikutiisaamu n'ogamba oba tulindemu akakadde ako akafunako kyekyali kikutiisaamu? Saafunamu kutya kuba kyenali ngendamu nga nkyagala ng'ate nkyesunga ng'ate ssanyu muntu ng'ogenda mu ssanyu toyinza kufuna kutya mu mutima. Omukolo gulema bangi kiki ekisinga okukalubiriza oba oliawo nawe kyewali otunuli n'ogamba kino bwekiyitako guba guwedde? Usually emikwano gino emikwano kikulu nnyo mu mikolo ziyinza obutaba sente naye amagezi webali ideas gasobola okusobozesa omukolo bw'obuuza ku muntu first of all inspiration bw'ogenda n'oyogera n'abantu babiri basatu nabagamba osooka n'ogamba njagala nno okwanjula nti ekyo kirungi nnyo teryajja nga akutiisa tekijja kusoboka. Inspiration we yajjira esookera ddala ebbanga etali lyawala omukadde anzalira omukyala inspiration kale we nagijjira ddala omukadde anzalira omukyala yaweza emyaka 9 omwezi oguwedde bwagiweza kyali nti emyaka 9 egy'obulamu kati ekyo nga kuleka egy'obufumbo emeka 64. Are you serious? Yes. Kati kijja kitya bwe ekyasinga okumpa amaanyi bwe yali alonda kale bwe baali beeronda abaana basatu abasembayo ebagenda omutegekera kati nendaba ono ng'akyetabyemu nnyo kati bw'akyetabamu kubanga yasembayo yadduka yakola kino yakola kiri kubanga ategekera muzeeyi inspiration yawe yatandikira era nabeeranga yabeeranga abitegeka ne mugamba nti okyabitegeke naye okyalinayo emyezi emirala egy'okudduka nti nze nziruka ndi kugwa muzeeyi nga gumusiza teyeebase ne mugamba gwe okyali awo eba ebula ewikisi 2 gutuuke ne mugamba nno genda lwako bagambe nti tugenda kwanjula yalayoza lyankusaaga ne tutuuka mu mukolo abagamba ku olwo lwennyini omukolo lwe gwali gugenda okuggwa bwe gwaggwa ng'atwala bbaluwa guli guba gwakaggwa ennaku ezaddako ng'atwala bbaluwa. Olina mikwano gyo bangi abatimbi ku mikolo n'ababadde mu mikolo ebbanga eddene obeera ku mukolo nga gwennyini mukolo naye ng'ebirowoozo tebikulirwamu kiki wali olowoozaako makakadde ku lunaku lwange olw'omukolo? Tugambe okyali eno mu kasenge naye bagamba abagenyi batuuse oba olingiza mu ddinisa ki ekibeerawo awo? Of course ebiseera ebisinga omugole bamuteeka wanaalabira abagenyi be wanaabalengerako naga negundi azze so nalinga mu ddirisa ebyeri eri mu kidaala kankiyita ekidaala mu tent byo nali manyi nti buli kimu kiri fine kuba nakoma okubiraba kusanga 6 ogw'ekiro ku Friday ng'omukolo gwankya nga ndaba abatimba already ke baali batimbyewo ekitannagwa nga kinyumye ng'ow'emmere nga ndi kushuwa ddiiru owa makeup ow'enviiri nga ndi kushuwa ddiiru ng'engoye zange buli kimu kyo kyali seete weeks nga 3 emabega so saayina kineeraliikiriza nsi nga nninda lunaku. Olina sound ekuba ku mikolo gy'abantu mingi nnyo muli ogenda n'okuba omukolo olusi DJ gw'otutte ne bamukwata ensobi noka leero DJ gw'otuleetedde DJ yanoonya omukolo gufudde music omukolo kino mukono nga gwe yali atudde wali mu mukolo gwo wali olowooza ati ku byali bitambula ebintu ebyo ekintu ekyo ekisookera ddala ze naali babe ng'ensobi ze nasookerako okusootinga okutereeza kati n'abavubuka betukola nabo ekisookera ddala nabawa obudde ekyokubiri tetwakeera nti kuva wano system twagitwala ggulo limu
nesulayo ate ekyali ekirungi ennyo nti n'abaana benkola nabo omukolo bagwetegekera nyera baali bagwesunga dda kati bagwetegekera nga tebaagala wadde n'akamistiki n'akamu baali tebaagalira ddala era gwatunyumira nnyo kubanga baali basanyufu nyo baali smart makanzu byali birungi mukuliko eyo nnyo waliwo ekifaananyi kyotunuulira mwalabye ku bifaananyi okuleka kubaabe kujjukira ffe tetuba na masimu kati abakwata ku masimu abakwata ebifaananyi betwajja nabo babeera free bebakwata ku bifaananyi kati obagaba mumperezi ku bifaananyi nze sirina kinaalani nebaleka bakolezayo busnapshot awo obutono nolabako naye tetuna nnyo byetwala ebiryawo ndoza paka nga abakwata omukolo abakavalinga omukolo batuwadde alright abantu bangi waba agenda okumakinga decision esembayo eri omwagalwa we kimukalubiriza oluusi abamu abakyalina omuntu omukadde amubebera abamu aba gwalina nga tanamusimbamu oba musigamu obwesiga obutuufu lwaki Jacente enjawulo eriwo nti bwe mubeera mwenna omuntu akuyiga embeera zo n'akutegeera obusungu bwe buli n'akutegeera ddi lw'osonyiwa singa muba nga mwenyiizizza n'akutegeera ddi lw'alina okukuleka nga either olina ekitali kituufu naye kyekimu kati mutuuka mwena ne mwetegeera tugambe ne mufaanagana kati bwe mufaanagana n'ogamba naye kati ani ayinza okujja mu maaso gange n'angumiikiriza oba ne mugumiikiriza ogenda okusalawo ng'olaba okusalawo kwe kutuufu kubanga oli aba akutegedde wenna n'osalawo n'ogamba nti ono yeye Jacente Masemba anyiiga ebbanga lyebanze ne Masembe simulabangako ng'anyiiga simulabangako era simanyi bakiri baawo anyiigamu akatini ate anyiiga olukuka mangu adda mangu lwaki mubona bonna abaali bajja gy'oli gwe wasalawo yali ayogera bulungi yali ayambala bulungi yali buli kimu kye nali njagala buli kimu kye nali njagala ate mukwata mpola ate nze kuva dda ne taata wange mmanyi saagala muntu mukambwe kati namulaba wano kungulu atunula ng'omukambwe by the way naye ate musajja wakisa nnyo wakisa so nze ekyo kyenjagala mu muntu gwembeera naye kuba saagala kunkambuwalira nkaaba ate bwe nkaaba oyinza okulema okunsirisa akimanyi Jacente yali anyiizeeko ekyenyalo kyemumanyiko nti ye ekimunyiizizza akyogera nga bwe kiri takweka bwabeerawo ekimunyiizizza ajja kukubulira nti tekinyiizizza era tajja kuyita ebi ffenna nange bwentyo bwendi ebintu bibiri mu bulamu byesaagala okunnimba n'obutakwata budde ebinyiriza ddala okimanyi bulungi otakwata budde tonimba mbulira amazima nze sirina kyengenda kukujjako ngamba nti ndi wano kimala bwe tuba twakoze appointment no kagamba ne wabeerawo ebikutte esaawa zo bwe zituuka nkubiro ngamba waliwo ebinkutte sijja ku masolo simple oba ngenda kutuuka leeti omuntu n'akimanya naye oli n'akulimba ndi mukwate nzijja ate bw'ogenda mu katale obeera omanyi ekika ky'ekintu ky'ogenza okugula naye mu katale omwo mu lugendo lw'okutambula otuuka bwe kiri bingi by'oyitako wano by'obeera olaba abasajja tebakukwana bankwana bajjako ti ebirowoozo ne batakuugula kuba mba mmanyi nina gwe nnina nina owange abakazi nga bakolamu obuvunaanyizibwa obw'okuuma omukyala noga buli omu ayagala gwe ekituufu baba bakulaba naye omutima guba nga gwasalawo guba gwasalawo nti yoyo yoyo gwenjagala
kirungi bwe kiri omukolo guno gw'okwanjula guyamba ani omwami n'omukyala because tuwulira ebimu nti abakyala basindikirizanya abaami olumu omwami jasi n'asalawo okola omukolo nga akutaddewo nga kifaananyi kugumaalizaawo omukyala oyo naye nga akyatambula ebibye omukolo guyamba ani gutuyamba fembi bukiri noza gutuyamba ffenna olw'ensonga kati nganze bwe mba nzadde abaana mbawo ekifaananyi omuntu bwe yali badde yeeyisa ekyo kimu ekyokubiri n'okumuwa ekitiibwa omukyala n'afuna ekitiibwa nange okufuna ekitiibwa eri bakadde mikwano gyo gikulaba gitya kati ng'omaze okola okwanjulako mikwano gyange nno abasinga tebali mu kawundo kakubya eddirisa kwano bange abasinga bafumbo bampeta yes abasinga era bulijjo baŋŋamba gulinda ki era bonna baaliyo ku mukolo ab'empeta bazirina ku ngalo era baasanyuka kati balinze kimu kiri kyaki tugende tukumbe bagambe bagenda kifuna twambale kadaali bagenda kifuna era sakati ejja kubaawo nnyo ku olwo tuli ku mukolo wali ofuluma ojja okusanga omwami wo wali olowooza ki kati ova mu nyumba ojja bagambe kati taaniyo kati gwagenda wali olowooza ki first of all nalina essanyu mu mutima naye natya abantu nabatunulamu bwenti nenya oh my god bulijjo ngamba mbugenda kukuba dance nagikuba really natya abantu ofokasinga ennyo mu bantu abangi kuba buli omu ebiseera ebisinga ku mukolo gw'obufumbo bakwanjula oba mbaga amaaso gabeera nnyo ku mugole omukyala so namanya nti wenviirayo buli omu ne bwekanaabaka bebi kagenda bakatunuulidde Jacent kati nensooka oba neŋŋamba kanaabeko ensonyi awo mu mutima gwange nenkirowooza netujja nga tuseeyeeya ne baganda bange nennyingira ekidaala nga buli omu atunuulidde nze aboogezi bakoona ku linnya lyange nga nze mutu omukulu so nembeera happy nembaniriza abagenyi abatugirawo ku olwo luba lunaku lwanjawulo nga maybe lusukkako zino ennaku zemubadde mwenna otunuulira ku mwagalwawo ng'olaba ekyenjawulo kola olunaku kisufu nnyo kisufu kubanga first of all abakyala bano balina engeri gye batwetegekera ffe abasajja betuba twamalira mu kulambe wano mu Buganda twambala engoye za bulijjo uniform ate uniform su twambala kanzu ne kooti kati ye bwe baba bagenda okugula engoye ezo tozirabako ekituufu kati ate balina engeri gye bamuleetera mu bantu abawerako ng'asukulumye ngamba iki kigenda maaso wano ng'omuntu akyusi ng'olaba mupya tozinamu nga tosobola kumutegeera amala kujja waali n'omubuuzaako n'oyokutegeera nti ye bannange bw'ajjaawo gusookawo ye mufuluma emirundi emeka okufuluma kutya nze nakozesa emirundi 5 wafuluma emirundi 5 ezengoye 5 nga mwassaamu sente yagawandi bakyuka ezo zonna se emirundi 5 nga mbikolera mwami wange I understand yes buli mulundi gwe yajjanga ng'olaba ekimyulo ekyenjawulo anti ata ye bampya olugoye lupya nga yeye gwendaba kola olunaku muvaawo mwenna nze nagenda wiiki before ewaffe ŋŋamba okudda nedda sebo era osigalayo iye ibali baba bamaze okufunako okugula osigalayo nogira ng'olaba ku bakadde ennaku ate nedda lwakuba nti kati ennaku zino bagenda okukuwa sempeta oba okwanjula ng'olwedde obadde obeera n'omwami oba ne mukyalawo naye luli edda yabanga muwala muto n'omulenzi nga muto mwakeeraba kati nga bwakwanjula bw'ati akulekayo agenda okuddamu okunona agenda okuddamu okunona nga embaga yaleero oba yankya kati masebeti yakubiranga obusimu ngalo ndekolo lwenyini yankubira nti ntuuse nange ndemukubirako ekiro yankubira
muli oyinza okubeerawo nowishinga singa okwanjula kubawo buli lunaku singa tekwali kwa bbeeyi bwe kiri naye ate tekuddibwamu kubanga waliwo obuntu obutono bwe mubuusa amaaso naye nga bwali waddewo mu mukolo gwammwe kati wabeerawo n'abantu kanena kuno kwalula kwa covid muyita abantu batono naye waliwo gwosanga mukono ono ate namwerabira ntya oba ono namwerabira ntya naye nga tekikyasoboka bwetyo notambulirawo nomanya nti kati ekyo kyayita tugende nekiddako ku mikolo gyolaba ku tv okwanjula emikolo n'embaga ku tv ebiseera biri nga korona tannaba wabanga enkuyanja z'abantu nga baleeta abayimbi ekyalo kiramba baleeta kino kiri abantu ne bambala kwekubeera nayambala okusinga nyini mukolo muno tekyakuluma nga abantu bobaleseeyo mu invitation zewakolanga kyasinga nakunumira ku family kuba ffe family yaffe nnene si kwewaana naye family yaffe nnene tuli bangi of which fene bwe tuyita family yokka tusobola okujjuza olujja lwaffe olwo olunene nga tetuyise bantu balala ba mukwano. Yes, so family twayita just quarter over quarter ku bantu be twayita mu family. Wali mu buzibu okuselectinga nti obono nze naselectinga mu friends mu family ekyo muzeeyi yeyakikola bamuzeeyi be bakikwasaganya. Tewali yawinga bakwano bo bangi obaleseeyo? Nali sina kyakukola kubanga ate singa nali wakuyita mikwano ate kyali susi kubanga emikwano siniyo kimanyi nina bangi nnyo bayitirivu kati bonna infact nakati nkyetonda esawa zino ndi mukwetondera bantu masembe nokola omukono twagala netuyisawo ka clip ku Facebook buli muntu nokola omukono natuka naye nga omanyonyera kimu nti muna ebiseera bino tutwala bantu batono. Tubadde tukyali wali mu kidaala tuyingira mu nnyumba wano we bayitira sikwe mukolo gukwanjala gubeera wekiri so webakuweera enkoko eyo wagirya era nava wano nga siridde kintu kyonna nga gyetegekedde kubanga nali ngamba nti ate bagamba mbu yino gimalawo kati nga nina okwetegeka bulungi nange njirye bakakase nti omusajja yoyo bwekiri ali bulungi Elton Sewanyana lwali lunaku lulungi nnyo temuli nkuba mu Katonda ebintu byatukola kwolwo olunaku kubanga ewiiki eyo omwezi ogwo gwa Septemba gwonna enkuba etonnya era ne maama yali yeraliikirira nnyo nga mukolo gwamme gugenda kwamamu naffe nga tugamba kyonna kikiri bwekinaabeera enkuba kuola kamera tuwa obudde obulungi ennyo ate weewuunya ebitundu ebyetooloddewo Kampala Segukwe yonna yatonya naye ku olunaku omukolo gwaffe teyatonya ate tukibaliza Katonda olunaku lwe yatuwa n'obudde. Balina ebigambo bye baba bakugamba nga omwami waalidde emmere ebyo gye babayingiza ababale mu nnyumba baba ebigambo bagamba ki? Ebigambo ebikwatagana ku bulira simanya bagamba mbu omugole bamugamba simanya omwami gwolina mukozi okusinziira ku ngeri gyaliddemu enko simanya bitya babikugamba anti kati nze saalya na mugole mwami nali nkyali mu kisenge nga nina kuviirayo eri mu kidaala andabe ng'omupya era ng'omugole obugole kitegeeza ekintu ekipya so saalya naye nga nninda eri essaawa amale okulya nga bamaze omuzaala amale okulya then ngenda eri mu kidaala nga bamaze naye okumwanjulira abantu abazze Elton bamunone awo wabeerawo abantu ababa bazze ku mukolo abamu nga sigwa abayise waliwo be wali yagala okulumya saayina gwe nayagala okulumya naye nali njagala osanyusa bazadde bange nti siri kyetwala tiseetwala nendwaleetera omwami ne bamulaba sirina gwe nali njagala kulumya mpozi nga bo baali yabagala okunnumya waliwo be wali yagala kulumya kizibu kati kisookera ddala kati omukolo nga wetugaye ndi gwa scientific
ojjira ku invitation si buli omuntu ajja kati ate olumyani olekaani bw'oyagala okulumya tajjira ddala ate kubanga tewali kimuleeta tewali wajja kuyita kujja generally tewava bw'oyagala kulumya. Kirungi nnyo. Omukolo guno gutegeeza ki gy'oli Jacent? Wampa essanyu ku mutima. Bazadde bange nabaweesa ekitiibwa nange nenkifuna ekitiibwa n'omwami wange okuba n'ekitiibwa eri abazadde bange. Kirungi nnyo. Gutegeeza ki Masembe? Era kyekimu nga bw'ayogedde kufuna ssanyu kugamba nze n'okukkiriza nti ono gwenfunye yooyo era omutima gusazeewo nti yooyo bwe kiri. Bw'ogenda mu kyaki njagala kuwulira essala bbiri emabega wali ng'omukolo tegunabaawo. Bw'ogenda mu kyaki wali osaba essala gy'omuweerezanga egamba ki? Nga tutegeka emikolo nga tetunnagitegeka. Emabega wali nga mutegeka nga tegunnaba nga gujja buzi. Nga nsaba Mukama omukolo gwaffe olunaku lutuuka omukolo gube gwa ssanyu waleme kubeerawo kitaataganya mukolo. Kati osaba ssala ki? Kati nsaba ssala yakufuna bufumbo butukuvu nakwebaza Mukama ku kiri kye yantuusaako. Wali osaba ssala ki? Nze andi kati ng'omaze olw'omugamba nti deti bweti. Kati essala gye nali nsaba nti omukolo gutambule bulungi kubanga olwedde ye nakiraba nti omutima gwali gumaze okukkiriza nti yenza ngamba kati omukolo okutambula bulungi nabudde kutuuka essanyu gibere. N'abantu abakugoberera ku Facebook Jacent wagendako luddawa eri gye wagenda okulambula? Europe. Ye wali bafaaza? Waliyo Pope. Nagenda mu nsi ttaano. Nagenda France, nengenda Rome, nengenda Italy, nengenda Portugal, n'ensi y'emipiira endala ne Spain. Wali otambuza ssaala byebimu ku bino ebibala byewajjayo? Era byebimu ku bino ebibala kuba eri ensi ntukuvu oba ogenze okusaba n'okulambula twagenda bino bimwayananira papa nayitawo ekiro nze kabula kata mukwateko kuba yalinga ono bwondaba naye ngera wabeerawo gadi n'abasirikale nga asobola n'okuŋŋamba ekigambo mukama ate nenkiwulira. Twasaba essaala twalambula twayiga bingi. Ekyo kiba kikukwata kifaananyi ki nga mukyala we agenze mu nsi ezo zirimu emyoyo emitukuvu neeno emyoyo emitukuvu ekyenjawulo kiri kimu nti ndowooza okulabikirwa kujja kubanga bw'amala okudda mu bintu bye yasaba era n'ekyo kyalimu era yakiŋŋamba naye ndowooza ebyakatonda bya byakatonda tayimu etuuka omuntu kyasaba nekituukira wabugumiikiriza bwokka bwekiri. Eri abantu abakulaba ababadde bakulabirako ababadde bagoberera relationship yammwe oyinza bawa magezi ki? Obufumbo balina kuba ki? Balina kuba naki? Balina kukola ki okutuuka wano we muli? Obufumbo first of all mulina okwagalana. Ate olina okukkiriza munno nti yooyo oba ali ki oba alina mpisa ki oba mpisa ki. Ekyokubiri mulina okuwangana ekitiibwa. Bwe mutawangana kitiibwa temutuuka kulina okukula. Buli omu bw'anyooma munne omu bwe yeegulumiza ennyo omu n'amussa wansi temutuuka kulina ekkula eri obufumbo obutuufu. Muba mulina okwagalana okwewa ekitiibwa n'empuliziganya ennungi. Communication yesinga mu bufumbo by the way. Kirungi nnyo ku side ya Jacent nti ye emikwano gye abasinga obungi tukozesenga 85% bafumbo era bali bafumbo butukuvu abatannaba bayi batono ku mikwano gye gisinga obungi naye nga sikujajinze mikwano gye gisinga obungi olina 5 abasinga mikwano gyo tetuli bafumbo bwe kiri abafumbo batono oba amagezi ki kubanga tukulabirako nnyo era tuchallenginze nnyo actually gwe
ne Kane Kane tatase mujwe Kane Kalyamu mu challenge nze nnyo otuwa magezi ki ekyenjawulo kiri kimu nti usually judgment eri ku muntu judgment eba ku muntu nze bwe mbeera lolomodo bw'omuntu omuntu nandabirako bw'abanga ebintu abiraba bulungi ng'asobola okubitegeera gwoba omaze omukolera ye kyeyali agadde okubeera oba omaze okimukolera bino bebava eri ne bagamba bantu olina okukola kino erudda tekiba kituufu kubanga batera basindika mu kitali kituufu naye omuntu singa akulabirako engeri gye weeyisaamu n'agamba nti njagala nnyo okweyisa ng'omuntu oyo bwe yeeyisa ekyo kyokka kiba kimala omuntu ye aba amaze okutegeera ekituufu ekkuba ettuufu lyerino bw'abanga alowooza bulungi aba gyalikwata kirungi nnyo abali kusakata vibes tunatera omaliriza naye nga mwebale nnyo tulaba sharinga subscribinga beera nga ofollowinga buli step yonna gye tubaako kubanga tukuleetera updates okuva mu nsonda ez'enjawulo ennungi gwe sigalawo ng'onyumira bunyumizi fe we tuli maanyi ga mugongo yabeera ku kamera nze DJ Senior B tuli ne Francis Masembe nkyogere buli tuli ne omwami n'omukyala Francis akantu ako kansobera nnyo ate omukyala agambye alinda mpeta eya church okwongerako eri Amasembe ku mannya g'abiri afuke gabufuka ki Masembe Jacent Masembe dirisoka anti nagambye nti olubirizi balujja mufe wano kituufu nnyo ne bakola omukyala webale nnyo kati erinnya eryange of course nze ndowooza yerisooka era erisooka kirungi nnyo abantu bakozesa abaana baabwe ku mikolo mwakozesa bamwe okubakozesa tutya okubuuza kumukwanjula mu kubuuza usually mu Buganda bagamba omwana tabeera ku mukolo gwa maama we na taata we simanyi lwaki simanyi nnyo nsonga naye bagamba tekiba era nange nkiraba naye ku mbaga ate abasinga babakozesa ennaku zino babakozesa naye dda baali babakugira nnyo nga tebabakozesa bwe kirina okuba mu buwangwa mu Buganda era gwabazadde baffe walingizanga bulingiza n'okulingiza mwakola naye kino nze ndaba kale nze nga nze ndaba kirungi kubanga kiina motivation gye kibawa njagala kubeera nga mama njagala kubeera nga ddali bwe baali mu mukolo gwabwe era nakiraba wano nga bajja tati ali wali kwekuba kifaananyi naye nga bagamba temulina kubeera wano yes naye nga nze nkiraba nti kirungi nti kiba inspiringa nnyo nagamba nange njala kubeeranga kirungi oba okola omukolo abasinga baagala nnyo nga wakafuna omukyala obanga omukyala yakafuna omwami emikolo negitambulirawo wali tofunamu okweralikira Jacent ng'olabanga omwami waluddewo oluvannyuma lw'okuzaala n'abaana nakufuna kungi kuba emyaka mingi myaka 11 emabega ukirabye yes myaka 11 emabega tubeera ffenna tagenda nga mbazadde wewaawo yali yakyala naye okukyala is simple kyangu nnyo ku buli muntu naye n'amala neewaayo ne twanjula omukyala yagedde nti okukyala kyangu nnyo kikwanguyirawa njokera naye ng'ongamba nti okukyala layisi Masembe nali ansikiriza naye nga ngenda kyala ndipo tendiro omukyala yagenda nali ngenda kyala anti okukyala kyekubeeredde okulungi kwakyo nti ewaka bakumanya naye si mubutongole naye ebiseera ebisinga kati emikolo ng'egyo egy'okukyala kati ojja n'ofuna omukyalawo ne mubeera naye mu mwaka nga gumu kati n'obeera naye ne wayitawo ng'omwaka oba emyezi nga mu butuufu singa afuna ekizibu nga tewali yakumanya ekyo si kirungi naye jjukira muba temunneezimba mukyatandika bulamu kati mu kutandika obulamu emikolo gino olumu giba gyetaaga nga mumaze ogyetegekeramuko kati kyobulaba bwogenda n'okyala kati bwokomawo nemutandika okutambuza obulamu okulaba obulamu wamu n'aba butya mulina okwetegeka kubanga mubeera mu
okuwerera abaana n'okuzimbako omuntu nobeera nga olina ewuwo kati time eyo eyitawo mpolampola ng'okola ebintu ebyo olumu abakyala bagenda balooza nti oba oli awo tubalekeredde naye nga si bwe kiba kubanga oba yagala naawe ogenda okutukatugamu ogenda omumwanjula nga naye alina waava eweetongodde ewalungi kirungi nnyo wano woba oleeta kabbo ka muwala oba olowooza bigambo ki ekikubeera mu bwongo wali kabbo ka muwala aba ategeeza ki kabbo ka muwala nga bwe nagambye luli nti luli omuwala yabeeranga muto nga omwami bw'aba azze okwanjula akulekawo paka ku lunaku lw'embaga lwoddayo ne mugenda mu kyaki then awo ne muddamu ne mubeera mwembi naye kati kabbo ka muwala ono kunze naye ndowooza bwe kiri mubeeramu obulabo obufruits ebyokunywa by'abaana alyako paka lwendikomawo kubanga tewali agenda kuba kumufumbira yes andeke ewaffe teri waka agenda mufumbira n'omupakingira nga bw'opakingira bebi nga mugenda ku lugendo kati mba mpakingidde bebi wange ono nze gwopakingira tusobola suggestinga nonteramu ebifo by'enkoko omwo biba bijja kwonooneka naye fruits tezoonooneka ate ebifo by'enkoko nyinza oteekamu ebibisi bikyayonooneka ate tasobola kufumba nze nena omufumbira era omukyugu ogusembeyo ngulidde leero ogusembeyo mpa betugulidde ffe ogusembeyo wafuluma emirundi 5 ogambye 5 buli lufuluma n'olugoye lwajjawo wali okozeseza kalaki okusooka nasooka okufuluma nakozesa gold nga mugase ne red ne some other colors ogwokubiri nakozesa peach ne green ogwokusatu yali dress ya engagement it was a dress African dress ngerimu green it was a lot of green then ogwokusatu yali engagement era it was a dress ngerimu green ne red ogwokuna then ogwokutaano nakozesa grey and gold kukabbo ka muwala wasose kala ki gold gold and red ngalimu red yali emininga ki kala zizagowazerondera yes kala zanze nazerondera gold alinga white kangambe something glittering white kitegeeza pure nene gold kunze kitegeeza pure nze ndi gold wono in other words ate ndi queen we ye king chokola banena ne crown kirungi nnyo wano oyambala dress ya green yategeeza ki green means natural green yaba natural kati nayambala green ngende antekeko engagement asibiraawo buli bwamulabanga kyekyakugiranga mubwongo nga buli bwomulaba mu lugoye olwenjawulo sanyu era nabeeranga eri nga nningiza gyafubutuka kati bana bakuba omuka bagendanga ne baje n'abulira omwo ogenda okulaba nga bulukuse alinga malayika lwali lunaku lwa ssanyu mpozi nga mulinayo obugambo bumwagala osembyayo okuwa abalabi baffe basakata vibes bonna abasinga otulaba nno bannayuganda abali ku byeyo abalina essuubi nti senga bakomyewo wano naye agakola mukolo era muekyo njozayoza senga Frida senga wa Sabasaba live nti kulika okuwoowebwa era Allah akwakulungamye akwanguyizeemu abagala just bugumiikiriza bokka bisoboka abamubatya ssente ebbeeyi emikolo gya bbeeyi kati emikolo gino mikwano nze nyinza okugamba nti saateekamu nnyo kirya naye abantu buli gwo nga yeetabamu mu birowoozo ebiseera ebisinga birowoozo byebisinga abantu bannyo abalina ssente eziyitaba naye n'ateeka omukolo newatabawo alinnyayo newatabawo alinnyayo okujja ku mukolo naye nga ataddemu ssente naye kati ffe tulina omukisa nti buli muntu yenna batwagala bajja olaba naawe kenyininyini mukwano gwaffe ozze otukolako interview mikwano just mikwano mikolo mikwano obubaka obusembayo
obubaka obusembayo ekisooka nebaza omwami wange okukkiriza okulonda nze mbangi bonna besimanyi oba gye bali oba tebaliyo enewe saagala kumanya kati abagala okufaananako ngaffe emikolo si mizibu kutegeka emikolo myangu okutegeka naye olina okwewa time n'okukkiriza nti ekyo kyolina kyekigenda okukola ku mukolo gwo omukolo gwaffe twagukolera mu katime katini nnyo naye buli muntu agamba gwali successful twanyuma balya banywa everything was on point so tebatya mukolo bategeke emikolo nze agala okuneebuuzaako asobola okujja naneebuuzaako kuba ba service providers bonna nze nabeefunira buli service provider yali ku mukolo gwange okuva ku music weesula naye mona bonna nze nabeefunira so tebiba bizibu byangu kasitosayo mutima si za bbeeyi mwabazirabamu mulaba nti za bbeeyi nnyo olugoye luba lwa bbeeyi nga lukuliko okunyuma kwo kyekifuula ekintu ekyebbeeyi naye wano mukugula andi kati kisinzira n'okukyuzinga nno nakwo kikulu nnyo kubanga oyinza okulugula ng'oluyita lwa bbeeyi n'otanyuma nga si kalayo kati olugoye luyinza okuba nga sente entono naye olwokuba onyuma nekikwatayo kati bwe kitebe kibeera sigamba nti ekyebbeeyi kirina kunyuma nakya bbeeyi nedda ate era omukolo si ngoye gwe jangu mu ngoye z'olimu naye kutuukiriza nsonga yaki yakukola mukolo kugenda mu bazadde bakufuna bufumbo obutukuvu ng'ekintu kiyitawo kuba akafaananyi ng'olwambadde nga lwa bbeeyi nga abantu tebazze ku mukolo oyambalidde bwereere kale kirungi nnyo batulaba oba oyagala sound okukolera ku mukolo gwo gwonna ono ye CEO gwende naye Masse Sounds ebeerawo abantu bawe enamba Masse Sounds ebeerawo tulina business card zibeerawo tukola buli mukolo by the way tukola buli mukolo kwanjula mbaga n'emikolo emirala tulina business card naye kati enamba eri 0772192497 0752662734 ne senior bwoba ojagala ne senior B gwe mutuukeko ojja gifuna Masse Sounds ekola bulungi twambala bulungi tukola emikolo egiwesa ekitiibwa kyekyo akatalekeka Jacet omuntu okola omukolo yali soose kuba nawaasula oba ne babeera muzibu ekyo kizibu kyakuddamu naye ate bangi betulabye abakola emikolo nga bakyapangisa oluvannyuma ne bazimba ate ne baba successful ate bangi abakoze emikolo nga bali mu maka nga agaffe nga bazimba emikolo ne giba mirungi naye ate oluvannyuma ne baawukana so kivaalinga ku sayidi zombi omwami n'omukyala musobola okusalawo ne mukola omukolo nga muli muzigo naye nga mulina future plans ez'okuzimba mazimba katalekeka bw'okola omukolo we guti buli kimu oba okimaze ne bw'otambula bibyo nedda kati ate wano ewasinga okuba challenge kubanga ekisookera ddala oba ogguse ate ng'okuze oba ogguse obwongo ng'ate okuze kati in fact awo wali point entuufu eya okubeera nga otambulira ku mulamwa n'okugoberera ebyo ebikwatagana n'obufumbo kubanga oba okuze ng'oli muntu mukulu otuuse kale webale nyo bali ddala eno esakata vibes one more time subscribing sharinga link eyo giwereze munno anyumire nga gwe bonyumiddwa nze DJ Senior B remix wizard mani gamgonku kamera tubaagala nnyo